Finally, Stecia Mayanja akakasizza nti omwami oyo agulengera ku screen yo y'omu kubasinga okubanga oboolyawo bamwagaliza ebibi ebirere nti ne bwe yali ku kitanda omwami ono yasigala ye akuba emmeeza ku social media kati ono nno yamwambalidde masa ogenda kubanga mukuwa akatambi wabula omwami ono avudeyo anaabanga yeeyogerako era bw'ati ye bw'agamba twerabira birinozikireka line njagala mpe ndowoozayo oluvannyuma lwabyo omwami omumanyi baali bazanya bonna kazanyo akali ku spark ebiseera bya covid mujjukira bw'ati ye bw'agamba yagamba nti nze nina omutima mubi era agamba nti ku myaka gyange yeewunya yali ampa ekitiibwa nti naye takyakimpa mbu nenjogera nti amanja neŋŋamba onoonooli era ya message gye yansindikira yagambye mbu wali olowooza bw'onaayogera mu social media ne bazikuwa tebazimpa naawe tozimpanga era n'emabega bwe nali sinayogera ku social media wali tozimpa naye nzaagala ojja muganda wange ajja zimpa ajja kuzimpa muganda wange mugumu naye yazibanja ye mutene kale omwami oyo baali bazanya bonna mu kazanyo akatambula ennyo biseera ebyo bya covid wali ku Spark TV era nga baalina omutema gwa ssente gwe balinete okubanga bagabana but nga omanyi ebya ssente tebitatambula bulungi era omwami ono agamba nti Stecia yabajjako n'akasente ka passport wabula teyasobola kubanga oboolyawo bakufuniramu ekiramu okuva mu kyo era mbu akasente kangi ke baateekamu mu kuzannya wabula tebajjayo yadde bibiri omuzannyo ogwo mbaserabire gwali gwina ne sponsorship kubanga gwali kitegeeza waaliwo akasente akayitinga na tomanya asirishwa but of course kiteeka kubanga kiri bwe kityo era nga yagamba Stecia Mayanja yamuyazamanya ensimbi era ye zasingira ddala okugala wabula Stecia Mayanja onemwoleza obubaka namugamba nti blood togenda kubaako kyofuna ate lekerawo okundaalasa ku social media ne ku mitimbagano olowooza ki amweyo embeera kati nno nandesene mukunja atasera Jalia, if you want to know that people know English, let them give you one day you meet me. I show you that people can speak English and you can't even get what I'm meaning. Stop your stupidity. Enough is enough. We are not going to be under your buttock. Not going to be under your vagina. kati nno obadde olowooza tasobola kubanga ayogera luzungu lutuufu ebyaddala mukunja tasobola kubanga atuuka mu senior 6 noyogeranga oluzungu olw'ebiteke kati nno olwaliro alaze Jalia Walda nti ye buli lulimi bagenda kubanga bagwisanya olulimi naye alutegera bulungi kati ngenda kuwa mukunja atasera ate atusobola kubanga tukomaawo ogenda kubanga mweyogeza nja kumunoonyaako bwekiraba kisobosa ate tulongera okubanga tunyumyamu bino ebigambo atabe wa jikagenda okubanga kaggweramu bw'ati bw'alabudde Jalia Walda abajja airport pickup atamba nabo baganda baffe okulaba nga bakusaabaza okuva ku ssaawa entebe mpaka mu bitundu by'eggwanga ebiriraanyeewo tewerabira mbakubireko okumanya ebisinga oba okutambula nabo ange bw'oba olina nnyingi kale zizo sinazibanjako ye gwe olabye lwaki sigamba bukadde 2 oba bukadde 10 oba mmeka lwaki ŋŋamba ezo bw'aba yasobola okubeeza passport ye abasasula ez'omuzannyo ezo yatugamba tebyafuna ne sente tebaali tebannatuwa omuzannyo gwali kumpewo nze kati nze ndi muntu nze nziringa entono bangi baasama nti obusente nga butode bwegeza nongamba nigalira muli agamwa bwe buba butono bwange bw'oba olina nnyingi kale zizo sinazibanjako ye gwe olabye lwaki sigamba bukadde 2 oba bukadde 10 oba mmeka lwaki ŋŋamba ezo bw'aba yasobola okubeeza passport ye abasasula ez'omuzannyo ezo yatugamba tebyafuna ne sente tebaali tebannatuwa omuzannyo gwali kumpewo nze kati nze ndi muntu Stop! I hate it. Let it stop with immediate effect. If Jalia thinks she knows English, she started from good schools, better schools, from abroad and whatsoever. Let them just get one day. They put her on the panel, I sit there. You will see those people who are thinking that they are so educated, they are well off in everything. You will see her meandering. She will run off the panel. I just pretend you people, I understand you. I understand you. I just keep quiet. I understand you people. I started from a village. But you're not going to say any other stupid kind of stories on media. Let it stop. Let us enjoy the world all. That person who doesn't know English, let him or her enjoy the Uganda. Even that one who knows much English, let us all enjoy our country. This is Uganda.
Jalia, if you say that Uganda is bad, is full of very poor people, fake people, lousy people, please, why are you learning from America and you come back to the country that have very lousy people? Why are you coming back here? Get your family out of Uganda, take it to America. Leave the very lousy people here. Leave us here. If you say Ugandans are bad, if you help them, you regulate. Stop helping Ugandans. Gandhi help Congolese. Gandhi help Kenyans. Gandhi help Rwandese. Gandhi help Nigerians. Gandhi help any other kind of people. And the all of countries have suffering people. Even in America, they have people on the streets. But I'm speaking this with the facts. I understand you, Mkunja. Go ahead. Even in America, there are people who stay on the streets. People who are very poor. Jalia, instead of wasting a lot of your time fidgeting with the Ugandans, please, God help those people on the streets in other countries. Ugandans are bad. Leave bad people. Take your family to America. You're not well off. Whenever, Kabata, let me tell you this. Whenever you help someone, whenever you stand out to help someone, both parties gain. Are you getting my point? I'm getting your point. Whenever you stand up to help any person, both parties help. And these rich people who pretend that they are helping people, that those whom they are helping are the ones to gain, they are lying. The only trick they don't show us how they gain. Let me give you a very simple example. Me, I help the King Shiba. I gain as she also gains. An example that I can give you. I went to abroad. I got a flight with the King Shiba. Keenly because of her. And as well, she also got a flight because of me. I don't mean that without King Shiba, I wouldn't get the flight. I might have got it, but not as early as it was. Are you now trying to get my point? I'm getting your point. I'm getting it. If I wasn't with the King Shiba, it would take me some other years, maybe, to get a flight. You understand? I understand you. But because I was with the King Shiba, King Shiba being that is a poor person, is a sick person, is a whatsoever kind of, how you can describe her. There is a way how people sympathized with her. And the chances of us going abroad, they become, you understand my point? I understand your point, Okunja. Very well. Whenever you help someone, let that person be poor, let that person be lame, let that person be with whatsoever kind of, how you can explain those people. Both parties gain. Both parties gain. And you get time and ask yourself, Mina shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga mwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne muwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.